baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie nafe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. 53 years strong. Yes, Pastor Bugingo no bwatyo yabaddenga celebratinga amazalibwa ge ag'emyaka 53. Welcome back to my YouTube channel. I am Baby Nels and here we are all about marriage, faith and motherhood. Yes, tukwatagana ku bintu bya marriage, ebikwataganya ku faith ne mu motherhood ku social media wano tuba tubijjayo ne tubeera nga tubyogerako wano wonna. Nkwanyiriza nnyo mukwano gwe abeddenga yeekuumiddeko ku YouTube channel yange kugamba nti mukwano welcome beera nga mukwano osubscribinga if you have not yet, obeera nga returning subscriber nga gwe mukwano buli kaseera obeera nga otudde nga olaba ebintu bya Baby Nels. Kwebaza nnyo nokugamba thank you for supporting my hustle. Nekugamba nti if you have not yet subscribinga wobanga oli mupya wano subscribinga, notification bell gitekeko so that every time I put up a video you do not miss out. Kakati no mukwano lero tugenzeko mu faith mumuli abasumba mumuli amakanisa mumuli ekitambula mu religion oba mu church. Lero wetwogerera Pastor Bugingo bwatyo yalabise nga akula era nga bamucelebratinga awo ku Salt Media. Of course mukimanyi Pastor Bugingo ye lead oba ye head director of Salt Media kubanga mukwano yakola ki yagitandikawo ate mu blog ole munaye wano ku page yaffe Pastor Bugingo tumwogerako nnyo kubanga munaye abeerawo nakatambula naye ne leero ngambe lwaki munange simujjaayo nembera nga mucelebratinga birthday ye. Birthday yabaddeyo 2 days ago. Bwatyo Salt Media nebeera nga ekola ki ng'emucelebratinga kalino Pastor Bugingo ono yomu abantu basuubira birthday these days munange surprise birthday zibeerawo every now and then. Babadde bamusurprise nze nolaba nga akoze ki agetinze emotional. Kati no gwe when was the last time they celebrated you oba ne bakusurprisinga no getinga emotional oba gwe batobisuubira kakali no yomusumba ababisuubira kubanga bamanyi munange ndowooza ye abamanyi oba Salt Media leero bagenda kukola batya abatusuubira nti surprise egenda kubeera but just doesn't know how kubanga munange ki Salt Media am celebrating nnyo bambi ku mazaalibwa ge go wano ku social media tukalaba nga kakola ki gabeera ga moving around the place. Nolwekyo ngambye munange kamba muleetere nammwe mubeere nga mukola ki olwaleero mumugambako nti happy birthday Pastor Bugingo, happy 53rd birthday. Mu comment section yawe beera nga okola ki ng'omucelebrating ate nga wokimanyi celebrating nze ne ba Salt Media bano workmate be of course ne Susan Makula bwati abeerangawo okubeera nga akola ki nga amusurprisinga naye nga womulaba he's very happy to be turning 53 years mu mazina. Pastor Bugingo akuba amazina wano wonna amanyi akakasituko kagenda n'akutama bwati oba yakajjawa kakube ku kituuti kakubewa kakube mu concert z'abagenzeemu nze mba mulaba abakutama bukutami noza yo stroke yaabwe y'emyaka gyabwe ate tugambe ki naye nga munaye bamucelebrating nze bulungi nnyo era nga womulaba ali all smile and he's looking good. Abadde mu jeans and a coat ngalabika bulungi nnyo ku gino emyaka 53. Abantu bedda we bamulaba abantu bedda we bakulanga bulungi ne Pastor Bugingo bwatyo akoze eki wengamba abantu bedda temugamba mbuno nnyononye naye nga 53 obeera muntu ng'okuze naye ku myaka gye alabika bulungi nnyo nnyini ddala. He really looks very good anyiridde kati nno nga yomumanyi Pastor Bugingo these days celebrating n'abayimbi abayimbi babaddewo nga bamucelebrating but of course mumumanyi nti Pastor Bugingo ayagala nnyo Le Vixen era bwatyo mukwana bamukoledde surprise Le Vixen n'abeera nga akola ki ng'ajja n'amucelebrating era abasinga bagamba naye bamala simanya Le Vixen bamuwa omulimu ku Salt. Le Vixen mutabani wa Pastor Bugingo amwagala nnyo ate naye abaagala so nolwekyo every now and then abeerayo n'abeera nga akola ki nga buli ku mukolo gwabwe abeerako oba gwolaba Salt Media manya ne Le Vixen abeerawo. Bamwagala nnyo muntu waabwe nnyo nnyini ddala naye nga of course n'abayimbi abalala babaddeyo okubeera nga bamukola ki bamucelebrating nga omukyalo oyo gwe mulaba awo naye yabaddeyo foofiga nga omumanyi omukolo kata agwetiki anti munange naye bwatyo gyakola kyobulaba nga mumulabira nnyo mu buno obutambi. Katulabe surprise gye bamukoledde nno how they welcomed that main surprise ku birthday ya Pastor ono.
Bukisooka ondeetereyo ekirabo kyange ekiri awo. Kati naawe mu comment section tubeera nga tuwandiika nti happy birthday pastor, happy birthday pastor Bujingo. Munange okula Mukama omwebazanga kubanga munange ejjo waliyo abafudde, leero waliwo abafa, naye gwe waba Mukama akwongeddeko omwaka beera nga omwebaza. Kati ku comment section bambi tubeere nga tumukola ki, tumuwishinga happy birthday. Era mbasaba nti mubeere nga ne video mugiwaka like, mugiwaka like ebeere nga etambula. Ate if you've not subscribing, because for us here we're all about marriage, faith and motherhood. Leero tugenzeko mu faith, ate nga mu faith mwe tu celebrating demu papa pastor Bujingo birthday nga bwatyo yasanyusa nnyo bambi ye musajja musanyufu nnyo nyine ddala. Bwatyo Levickson yahandinze over cake ne babeera nga bakola ki, nga basala kaddiko mukalaba kabadde of course very simple kubanga babadde ku mulimu naye nga bataddewo kale to make him feel special. So bambi bwatyo bwe yasanyusa nnyo ku birthday ye. Tumugamba mbu 53 strong, 53 years strong. Happy birthday pastor. Naye nga abantu ba Salt nabo babadde basanyufu anti KFC yabadde walinga line nze. Omukulu yabadde agabudde bwatyo, bawadde KFC bwabadde wawo nga butudde essaawa yonna celebration egenda n'okulya. Mubeeramu amazina, mubeeramu okulya n'okwagalana. So batyo muneyo bamulaze laavu n'emikwano gye egimu gyabaddewo gyalabiseeko nga bakoze ki, nga gimu wishinga happy birthday. Salt Media n'abakozi bonna ndowooza mubalaba abasanyufu nnyo nyine ddala. Levickson nga mumanyi tavaawo nga tayimbiyo ka love song. Buli wabalaba watyo yabakubye ka love song awo obamanyi ne babeera nga bakola ki, bakola obuntu bwabwe awo wonna. Naye nga tukugamba pastor nti happy birthday. N'abantu ba Salt Media mwebale kubeera nga mukola ki, nga muselebratinga musumba bwe batyo bamuselebratinze awo wonna. Naye nga pastor mumulaba ali smart bitya naye nga ali happy, which matters. Nkasitobera nga oli musanyufu Mukama akwadde obulamu bwatyo musumba bwe yalabiseeko awo. Gwe naawe obanga obadde ne birthday yo this month nkugamba nti happy birthday November baby. Nooza kati ba November babies bonna ngenda barapingira waneno mbagambe happy birthday November babies. Abalaba Baby Nails mwebale kubeera nga mwekomiddeko, mubeereza bu kisses and hugs for your birthday. Ne bagamba nti mwebale nnyo kubeera nga mu following Baby Nails. Byebyo nno ebyabaddeawo ku Salt Media nga celebrating. Kati nno abantu abasinga of course bwe nakola video sometime nga pastor Bujingo agenze mu concert mwati mwambuza banange pastor Bujingo nga ali mu world concert, ekyo nemba nga nkibatekedde nembagamba ekyo nno mubiri nga mukyeddiramu ne kati mulabye obusitabuwa. Of course tabuwa musiramu ate nga ayimba secular music nga muyinza okwegamba kati secular musician akoze atya ku gospel biki mukwano. Nekugamba nti beera ng'osoma Bible yo ng'oginyikiza nga gotegeera nkoze ntya nkitambuza ntya. Bwe batyo nno wenyinza okubeera nga nkugamba. Byebyo nno ndowooza KFC muzirabye. Byebyo nno Salt Media we celebrating omusumba ne tumugamba happy birthday Daddy Doreen. Yes. Happy birthday. Naye full figure nga omulaba yiyo yosobola okugamba omukolo gwabadde gugwe kubanga bannaye yanyumiddwa, yeetaze, yakubye amazina n'abeera nga akola ki, buli kayimba akayimuso ke baakubye ng'omulaba awese omugongo okubeera nga akola ki, ng'azina ng'era ng'asanyukirako omusumba. Ne musumba mumulaba bambi musajja musanyufu era musumba yo emyaka ayongeredde ddala okugisala era ayongeredde ddala okubeera nga akola ki, ng'alabika bulungi. Yes, tetujja kigaana ekyo ye musumba akoze ki, alabika bulungi. Yes, era emyaka egyo 53 togimu wandozera abakulu banne bamwetolodde okubeera nga bakola ki, celebrating. N'aba Salt Media bambi bonga bo ne bajanjawaza awo wonna ebimuli byalumye bannange ebyokulya byatambudde ne babeera nga celebrating bosi waabwe
bwe batyo. Kati nkujjukiza bw'obanga nawe olinayo omwagalwawo oba olinayo omuntu yenna nga December baby, eno yessaawa gy'olina okubeera ng'okoze eki, ng'opreparinga nga already omanyi omuntu wange mu December ngenda bba mukolera ki, oleme kubeera nga oli surprise ku birthday ya muntu. Omuntu obeera nga ssaawa zino opulaninga nti December omuntu ngenda bba mukolera kino na kino, oleme kubeerawo nga weewunzawunza mbw ate neerabidde ate simanyi. Tetwagala. Kati nkujjukiriza bwenayo December baby, beera nga otandika kati okubeera ng'okola ki, omupulaningira ku birthday naye abeere nga akola ki, ng'anyumirwa nga musumba w'omulaba wanyumiddwa. Kati nno awo nno nze bwe ntyo mbanga mbalise bwe ntyo mba nkugamba nti I am Baby Nals. Here we are all about marriage, faith and motherhood. Ekikolagana ku marriage, faith ne motherhood, yes, wano bwe tuba tubireeta. Obanga this is your kind of content, oyagala nnyo ebya marriage, oyagala nnyo ebya faith ne motherhood, beera nga osubscribinga nga sticking around, nga video giwaka like, bwe tutyo naffe family yaffe wano ku YouTube ebeere ng'ekula era nga yeyongerayo nnyonyini ddala. Tugamba nti Pastor Bujingo, happy birthday. Mukama tumwebaza okubeera nga kyakutukuumidde. Mukama tumwebaza okubeera nga munna ng'akoze eki, akusanyusiza. Mukama tumwebaza olw'emirimu gy'akola okuyita mu ggwe, n'abantu b'owadde omikisa, abantu b'osanyusizza, abantu b'okoze obulungi, bonna nkiwa nti bagamba nti musumba happy birthday. Musumba bamuwadde ku kasente, bamulaze kulaba bakulu banne balaba baabo ne balabiseeko ku mukolo ne babeera nga bakola ki, celebratinga wamu naye. Yenze sigadde ndi Baby Nals. I'll see you in the next video. Bye bye for now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear honey. Honey. Happy birthday to you. Auntie, I love you so much. Thank you for taking good care of me. I love you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear honey. Honey. Happy birthday to you. Auntie, I love you so much. Thank you for taking good care of me. I love you.